Kansubire nti nomwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza abalungi abagalwa mukuliko eyo gye muva okubeera nga ate mukakalabiza emirimu mbasasirako nnyo mu abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako abatuuse ku buwanguzi abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mwabafiiriddwako abantu bammwe semyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuza emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaati n'ab'emikwano amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo butereevu mba ntuuse nagandeese ate essaawa eno yennyini kyankusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde mukwano gwange tojja kubeera nga ate munnange wejjusa yes naye nga mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala genza okubeera nga ate nkutuusako olunaku olwaleero munnange abaami babiri we batyo balumbye abasirikale ba poliisi y'ebidduka ku road block y'Ekiwumpa mu Luweero ku luguudo oluva e Kampala ate okudda eggulo era we batyo ne babafumita omu n'afiirawo bw'atyo omulala munnange anyiga biwundu tusaba omwoyo gw'oyo afudde Katonda agumuze emirembe agulamuze ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaati n'ab'emikwano munnange abantu abamu bavuddeyo ne balangirira kyokuva ennaku z'omwezi nga 25 paka nga 27 munnange akavuyo kagenda kubeerera ddala mu Kampala kugenda kubeera kwekalakasa kw'amaanyi nnyo nnyini ddala era nga munnange olunaku olwaleero kw'okwekalakasa kwatandise dda era bambi bangi baluguzeemu obulamu saaka n'abalala okubeera nga bambi bali mu kunyiga biwundu wetwogerera munnange ng'ate ebyo tubitadde ku bbali ate abantu abalala 33 we batyo bafiiridde mu kabenje ka bbaasi ya Modern Coast bw'etyo eno eremeredde omugoba waayo ku lutindo lwa Meru mu kibuga Nairobi egano no munnange amawulire gabadde wali ate mu ggwanga lya Kenya tusaba emyoyo gyabwe nagyo Katonda agiwumuza emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abaka b'enganda ssaakaati n'ab'emikwano ffenna ly'ekkubo muganda wange ekitwawula oli kubeera nga ate asookayo munne so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali bo ate bakadaama oba tubayite bankuba ki oba abaana baneeno abava mu ggwanga lyattu Uganda okubeera nga ate bagenda okubeera nga bakola mu nnyumba z'Abawalabu bano munnange wetwogerera balaajana ngenda kuba nkulekerako akatambi kawe maaso kaawo ogende maaso n'okubeera nga ate munnange okekkanya bagamba bagira mu kampani eyitibwa BBC esangibwawo ate Salama Road ewabulanga munnange bye bayitamu si byangu n'akamu n'akeddagala babaleetawo ne babayiwaawo kwegamba bali awo tebalina byakulya tebalina bujjanjabi kwegamba bambi obulamu bwe bayitamu bambi si bwangu kati no bavuddeyo ne beekubira enduulu era nja kusaba akatambi ako ogende maaso n'okubeera nga ate okasharinga nze naawe tuyinza okuba tetusobola kuyamba baana bano wabula osobola obbayamba ng'osharinze ti omuntu omu yayinza okalaba ng'alina obusobozi obuyamba abaana bano era bambi ne basobola okubeera nga ate badduukirirwa otherwise tubasaasira nnyo olw'embeera eyo bambi gye bagenda maaso n'okubeera nga ate bayitamu si byangu n'akamu n'akeddagala so nga ate mu kwekalakasa okugenze maaso olunaku olwaleero ate munnange wali eri ku checkpoint y'e Luweero bw'atyo munnange owaloole avuddemu n'atemaatema owa traffic era bw'atyo n'amutemako omutwe ne gugwa wali n'akwata amafuta n'akuma ku loole omuliro era bw'atyo ye ne yeeyongerayo kati no munnange lino nno effujjo ly'amaanyi nnyo nnyini ddala ligenda leetera abantu abatalina musango oba abatalina na kye bamanyi okubeera nga ate munnange bafiira mu buvuyo buno nze nganze kyensaba bannayuganda yonna gye baali bannange binene ebintu tebirina kye bigenda kukola okuggyako okwongera otabangula eggwanga n'okwongera ate oba oliawo okuttisa oba okuleeta okutondawo obumenyi bw'amateeka kuba kati omuntu yenayina ng'alina bizinensi ye mu kibuga Kampala essaawa eno bizinensi ye eri ku risk bayinza ogikumamu omuliro oli ayinza oyingira nabba byonna byabbye kwegamba abantu abo bemugenda okubeera nga ate mubonyaabonya ekituufu kiri nti tebalina musango abantu bemwagala okubeera nga mubonereza temugenda kubeera nga ate mubatuukako bo bagenda kweyamba bagenda kubeera nga ate bino babisimatuka wabula abantu abatalina musanga abantu ba wansi bemugamba nti mubonaabonera ate munnange bemugenda okusinga okubeera nga munyigiriza kuba oliwo okuma ku dduuka lye omuliro nga liribadde liweerera abaana be n'oyingira mu kawooteri ke n'oyonoona ebintu ke kabadde kalabirira abaana be munnange oba omunyigiriza so nze ndabanga abaakola bino eno bagamba nti bagala kubeera nga batereeza embeera wabula ate nze ndabanga abali mu kwonoona
obwonoonyi otherwise tunoonye ebintu ebirala kuga tunoonye engeri endala ey'okubeera nga ate tukomya ebintu bino ebitunyigiriza mu ggwanga lyaffe okusinga ate okubeera nga twekalakaasa munnekalakaasa ey'ekika kino. Waliwo engeri nnyingi nnyo ze tusobola okubeera nga ate twekalakaasaamu naye eno yo bannange ebadde option nkyamu nnyo nnyini ddala era nze sisuubira nti tulina ebirungi ebiri awo bye tugenda okubeera nga ate munnange tugijjamu okuggyako okunyigiriza omuntu wa wansi. Mukwano gwange ng'oteesa ki ku nsonga eno ddala mu butuufu okwekalakaasa kuno okutandise olunaku olwaleero era mbu nga kwakomekereza olunaku olwa 27 gw'oba olaba kulina kye kugenda okubeera nga kukyusa ku ggwanga lyattu Uganda baffe okuwagira tokuwagira. Ngenda kuba nkusibula essaawa eno yennyini ngenda kulekerako obutambi bwa bino bye mbadde ngenda mu maaso n'okubeera nga ate njogerako mukwano gwange. Komenti yo giteekeko ate awo wansi mu comment section, like nga video eno oba tonnaba subscribe nga gw'atanaba mukwano gwange teekako akadde naye ng'ekisinga obukulu toseetuka. Ngenda kuba ate nkomawo olunaku olw'enkya n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Musule bulungi mweraba. Okujene okola kuli mu kampuni ya Jalala batunda bagamba batunda sente nyingi naye ngiro tubona abana batusibira kwa foundation tuliyo tudaga banaye mutuyambe embeera mbi kampuni eyo ya BBC esalama road kagudo state banaye mutuyambe tuli mu mbeera mbi batusibira mu kiyumba tubona abana tukwezeza wakati mwezi mulamba tubona abana banaye mutuyambe tuli abana bangi basanga abana kinana tuli abana tangu bata abatajja omwana nkaga tuli bangi nnyo naye ate bakyaleeta abaana ngayambadde okujaketi oguddugavu ngakuta ekisomo ekisoma dayambadde jaketi fere lugambo ki ekiri wano nenga motoka bazigase bagamba uyo nga naye omusajja adduka ki okay ekiri wano Luweero checkpoint esembayo checkpoint yesembayo kutuuka oyingire Luweero ekiri wano ku checkpoint bulijjo we tuyita naye owa traffic ayimiriza owaloole eno gye mulaba be bamu kuba traffic wano betumanyi ku checkpoint eno bulijjo naye bw'amuyimiriza owaloole n'ayimirira kyakoze n'atemako omutwe gwa traffic officer wano ku checkpoint yaffe wano ey'e Luweero bw'amaze okugumutemako n'akwata n'emmundu adduse n'agenda nayo. So bwe buzibu kaakati bwe tulina wano checkpoint wano ya wano ng'oyingira e Luweero loole gye mulaba wano gwe omuliro gwe mulaba ebbugu mulingi nnyo wano sisobola na kuyisaawo mmotoka nga kyembadde ndowooza okukola because eyange ya petroli naye kino omusajja omutemu kyakoze sinnaba kumanya amawulire malala mangi nnyo gagenze mu maaso naye nga akoze bubi nnyo atemyeko omutwe gw'owa traffic n'amuggyako n'emmundu n'adduka n'omutwe mawulire genfunye wano kati ate bw'amaze ekyakabi kyakoze akadomola kano kemulaba wano wansi kabaddemu petroli kakumisizza emmotoka eno omuliro era emmotoka weeri wano eri mu kuggwawo tetulina kyakukikolera
kino tekyetaaga na fire brigade naye bino bye bikola bye tukyawa mu Uganda. Ekibira kyaffe kino bwe tunaamukwatako tujja kufuna ekyokukolebwa naye katujja tukola security bulungi. Lindako omwami ono y'omu ku b'ekyalo ababeera kuno naye bagamba balabidde ddala bulungi nnyo ekibaddewo emmotoka eno nga bagiyimiriza. Sebo mbulira emmotoka tubadde tuveeri ne tujja ng'emmotoka zino zipaakinze oyo ne badde jjako ki kaakati tugenza okulaba ng'omusajja ava eno bw'avudde eno ng'afadde emmotoka afadde eringanga wano ng'omusirikale aliwo yali atuyimiriza n'ajja ng'omusajja ayambadde ng'alina ejjambiya n'amutemako bati ejjambiya n'amugyako emmundu kati naffe we tumulabe ne tudduka n'ajja n'ayiwa kuno emmotoka amafuta n'ajjamu ab'amafuta agajjeewa n'ayiwa kuno eno ku mmotoka kuno eno n'ambawo gikoleza akabiriiti n'agenda n'asembereyo yaffe n'ajja yennyini abadde avuga n'amala olumaliriza n'adduka n'agenda eri mu kivu vayo kale oli ayitewo. Kale geega amawulire agaliwo. Bannayuganda mwenna mbakowoola okutandika n'olunaku olw'Emmande teri kukola amaduuka mugaggale emmotoka muziyimirize emmotoka muzipaakinge. Omukulu oyo Museveni gwe mulaba ebintu byakola byakutiisatiisa. Banange mukowo okutiisibwa bannayuganda mukowo okutiisibwa mumanye nti n'amagye nago galina right. Omusirikale tasobola keera kumakya kukuba ssasi. Mukwano oyinza okuba nga weerabidde obanga tewali wano, oyinza okuba nga wali tonnazaalibwa ndowooza, naye waliwo ebiseera ensi yonna lwe yalumbibwa ekirwadde kya COVID. Amawanga gamu ne gaggalawo amalala tegaggalawo. Tanzania teyaggalawo, kyo nkijjukira. Naye Uganda eyali ekulemberwa President Museveni yasiba ekonomi emyaka egi ng'amasomero tegakola, takisi tezikola, boda tezikola, abaana tebasoma, ebivulu tebikola, amabaala tegakola, obutale buggale, ng'ekonomi yonna nzigale okumala emyaka egi. Poliisi twalwanagananga nayo nga tudduka tujje mu kibuga n'etuteega n'etukuba emiggo. Ababoda ku ssaawa 8 nga kibooko zivuga emyaka 2 ng'ekonomi enzigale. Naye ekonomi ya Mwami Museveni eggwanga lye yaggala emyaka 2 gavumenti ye teyagwa. Kyekyennyamiza. Kakati bw'oba otukunga twekalakasa ennaku 2 simanyi oba zo zinaasuula gavumenti eno. Kale ziyinza ogisuula. Naye bannayuganda abalwana ne poliisi baveeka bajje bakole. Olina bukakafu kinga bayina lo enaabeereka ennaku 2-3 nga tebakola. Majoli tetukola mmere ya leero, bwe tutakoze tetulya. Tulina amaanyi aganaabeereka nga tetuzze kukola. Ekirala mbadde nsaba buli akunga banaye Museveni atufuze bubi. Banange Museveni ono gaye mazima twetaaga tumuggyeko. Naye buli akunga nkusaba komawo twegattire wamu agali awamu ge galume ennyama tweggyeko Museveni tumukasukeeri nga tuli wamu. Kungira wano nga toli eri ku bbaga ne hot dog n'ebitafutafu. Okitegeera mukwano gwange? Akatengo, nina akatengo. Jangu omala okujja wano gwoba okulemberamu abanaabeereka nga tebalya nga balinza okujjako gavumenti ya Museveni nga bagisuula mu nnaku 2 etaagwa mu myaka 2.